wabula bwe wawunga kigambibwa nti President ebiragiro ebisinga ye yabiwanga okubaako bwe batirimbula naye tewali kiwandiiko kyonna kyalinga mu buwandiike olw'ensonga nti omukulu ye mwennyini yali tamanyi kuwandiika ate ng'ekirala yakikolanga kagenderere okubeera nga tewali bujulizi bwonna bumulumika nti ye yalagiranga ebikolobero ebyo bikolebwe era nti ebiseera ebisinga obungi ebikolobero bino bwe byabeererangawo omukulu yabeeranga bweru wa ggwanga nti era ekyokulabirako kyaliwo mu balakisi ey'ejjinja nga waliwo kumpi kitundu kya mayiro okuva ku maka ga musajja mukulu Henry Kyemba ng'ennaku z'omwezi 11 January 1971 olunaku Idi Amin ono lwe yali agenze mu Israeli ssaako ne Britain okubeera ng'afuna ebyokulwanyisa ne ssente waliwo okutirimbula okwaliwo mu balakisi eyo ey'ejjinja waliwo gurupu y'abamagye abakyoli ssaako n'abalango abaakwatibwa ne baggalibwa mu kasenge akamu okuliraana omulyango oguyingira mu balakisi eno ey'ejjinja tiwabula bano okutya okuttibwa baasalawo okutoloka ne bafuna emmundu ekika kya machine gun ne batandika okutirimbula ab'amagye ti ekiro kyonna amasasi gaasula ganyooka era ng'abakuumi abawerako battibwa ng'abamu ku b'amagye bano abaali bakwatiddwa baasobola okubeera nga badduka tiwabula naye abasinga baatirimbulwa amawulire g'okuwanyisiganya amasasi mu balakisi eno ey'ejjinja gaasaasaana kubanga n'abantu ba bulijjo abaali wabweru wa balakisi kigambibwa nti amasasi abamu gaabakwata ne bafuna ebisago era nti wakati mu kulwanagana ebimotoka by'amagye byatomera ebisenge bwe byali nga bigezaako okutomera ab'amagye bano abaali bagezaako okutoloka oluvannyuma ebimotoka by'ebwetiye byaleetebwa okubeera nga bikuŋŋaanya emirambo gino ssaako n'okuggyawo ebisenge byali bitomeddwa era ng'emmotoka okuva ku Jinja Municipal Council zaaleetebwa okubeera nga bateekako emirambo gino Henry Kyemba yategeeza nti bino tebaabimunyumiriza bunyumiriza ye kennyini yabiraba kubanga President Idi Amin bwe yava ebweru w'eggwanga yayagala okugenda ku balakisi eno okulaba ekyali kibadde era Henry Kyemba bw'atyo ng'ennaku z'omwezi 19 mu Gw'omusanvu 1971 yagenda ku balakisi eno okuteekerateekera President okubeera ng'agendayo Henry Kyemba yategeeza nti kyali kizibu kuwakana nti Idi Amin ensonga zino yali tazimanyiiko ez'abamagye abalango n'abakyoli nti baali bagenda kutirimbulirwawo ono agamba nti lwaki agamba nti Idi Amin alina okuba nga yali akimanyi kubanga yali omuduumizi wa balakisi eno ye Kano Sulaiman ate ono nga yali alina oluganda ku Idi Amin Kyemba yategeeza nti omulundi omulala ye kennyini gwe yeerabirako kwali kwakuttibwa Ahmed Oduke yali police band master Ahmed Oduke ono kigambibwa nti ye musajja yali ategeezezza Milton Obote nga Idi Amin bwali mu kuteekateeka kumutemula tiwabula oluvannyuma lwa Idi Amin okuwamba Oduke ono yadduka n'agenda e Mombasa ti era abamu ku basajja ba Idi Amin baagendayo mu mwezi gwali gwakusatu ne bamutegeeza nti waddembe okudda mu ggwanga lino tewali nsonga yonna yali emusigaza Mombasa ono bwe yatuuka mu Uganda yasisinkana musajja mukulu Idi Amin era ng'ono yamulagira okugenda mu prison y'e Makindye abeere ng'akola statement ti olusisinkana luno lwali lwa mukwano nga tewaliwo buzibu bwonna wabula odduka nti olwava mu ofiisi ya Idi Amin omukulu n'alagira ono atwalibwe emalire ono bwe baamutuusayo baamukuba akawanga konna ne bakasesebbula tebagenda okubira musajja mukulu Idi Amin okumutegeeza nti ono amaze okufa nga Henry Kyemba ali naye eyakubira Idi Amin olukomo lw'essimu yali Chief of Medical Officer mu magye Brigadier Boogere ono yamutegeeza nti Oduka mufu Idi Amin yeefuula okuba nti anyoleddwa nnyo n'ategeeza Kyemba ng'Oduka bw'afudde wewawo nga Kyemba agamba Idi Amin yagenda okumugamba nga yabitegedde dda kigambibwa nti abamu ku officers okuva mu poliisi abaali eyo mu 8 kuno kwaliko aba General Service Unit nabo abaakwatibwa ne baggalirwa e Luzira era nga mu bano mwalimu ne mukwano gwa Henry Kyemba tiwabula mu Desemba ng'ennaku z'omwezi 29 nga wayise omwaka mulamba nga bano bali mu nkomyo kigambibwa nti baasibibwa ku maaso ne babatwala mu prison ey'Emutukula bwe babatuusaayo ku bano b'officers 45 n'abo abaali tebannaba kukakasibwa kubeera b'officers nga bali wakati w'ebibiri ne 25 battibwa era nga bano ababaziika baali basibwe bannaabwe abaali bakyaliwo nti kyokka ng'ennaku z'omwezi 25 January 1972 ng'omukulu ali mu kujaguza kuweza omwaka ng'awambye obukulembeze bwa Milton Obote yalangirira nga bw'asonyiye abasibe bonna abaali bakyali mu kkomera ery'Emutukula
Ekitta abantu ekyali mu gavumenti ya musajja mukulu no Idi Amin naddala myaka egyasooka. Bannayuganda aba bulijjo baali tebakikkiriza nga basinga okubyogerako bwe baali ab'amawanga ag'ebweru. Abantu ba bulijjo baali tebasobola kukikkiriza kubanga musajja mukulu Idi Amin yali tabalinaako buzibu era nga byakola byonna akola n'okwagala okulaga nti akolerera nsi ye. Era nga yategeezanga n'okutegeeza nti ebyo byogerwa nti atirimbula abantu baali bantu ba musajja mukulu Milton Obote abaali babyogera okumukyayisa. Tiwabula gye yakoma okubeera ng'atta ab'amagye naddala abaali tebamukkiririzaamu kyaleetera okubeera ng'ebifo bingi eby'amaanyi ate temulimu bantu bagwanidde kubibeeramu. Ono yatandika okubironderamu abantu abaali nga si batendeke kimala kubiddukanya, nga yalondanga ba sergeant ne ba sergeant major okubeera nga bakulembera zi battalions. Ono yalonda abavuzi ba tanka saako n'emmotoka ezitali zimu bye yasinganga okubeera ennyo nabo n'abateeka ku bifo by'obwa major teekako n'okubateeka mirimu gy'obwa intelligence. Sergeant Musa Egeya ng'ono yali muvuzi wa tanka yafuulibwa okubeera nga yavunaanyizibwa ku ggye ly'ebidduka ery'emalire. Omulala Kyemba gwe yali amanyi obulungi ye Ismail. Kigambibwa nti Ismail on baamufuula akulira intelligence service ow'ekiseera ne bamufuula ne captain. Nti ono ranka ye n'okugimuwa gwali mwezi gwa 4 mu 1971 nga Ismail ono Henry Kyemba yali agenze mwanjula eri omukesi okuva mu ggwanga erya Bungereza yali aleeteddwa okubeera nga atendeka abakesi wano mu Uganda. Tobula Henry Kyemba yali awulira nga ate okusobola okwanjula Private Ismail nga Secret Service Chief wa Uganda. Ono bwe yasisinkana Idi Amin n'amutegeeza nti awulira tekijja kubeera nga Private Ismail bamwanjulayo ku ranka gye yaliko. Idi Amin n'amutegeeza nti amwanjuleyo nga kapiteeni. Era okuva olwo Ismail ono yabeera kapiteeni. Abantu bangi abayongezebwanga zi ranka mu mbeera efaanana bw'etyo nga tezaalina mu buwandiike. Ekyaleetera bangi nabo okutandika okwewaza ranka nga beyita ba kapiteeni oba ba meeja basobole okubawa omusaala omunene. Tiwabula akaseera akaatuuka musajja mukulu Idi Amin n'akiraba nti kino kiri mu kuteeka akazito ku gavumenti ye naddala ku nsonga y'okusasula abantu abaali beeyongeza zi ranka. Ono n'ayisa ekiragiro ng'agamba nti ranka ze balina okubeera nga batunuulira ezimanyiddwa zezo ze yagabanga ennaku 25 January 1971 olunaku lwe bawambirako gavumenti y'Obote. Wabula kino tekyaleetera bantu kulekerawo okubeera nga beewaza ranka kubanga abasinga obungi baali bakimanyi nti abaali babasasula omusolo babayite ba paymaster baali tebajja kugenda wa Idi Amin kumwebuuzaako oba ddala mu butuufu bano bali ku zi ranka ze beeyita oba nedda.